ono Masaya Simpuga Nsamba bebasula ebutambala nga banoonyeza muwanga Kivumbi akalulu yajja wano n'avuma ovuma otya omuntu eyakuyamba muwanga Kivumbi wali toyina kyolina nawulira mu mbuuza gwe ne Ssenyonyi yagenda okuyingira mu palamenti ng'asula mu mizigo ebiri ebukoto emizigo ebiri olwaleero olina fulaati olina apatimenti 4 gwe sente wazijjawa Bwanika gy'atatuuka wazijjawa Ssenyonyi naawe yali asula mu mizigo ebiri osobola okubuuza Bwanika nti sente nzijjawa wali osula mu mizigo ebiri nga mipangise ng'ogenda mu palamenti osobola okujja wano n'obuuza nze eyali alina amayumba eyali alina ebibanja eyali alina waabeera nti sente ozijjawa Ssenyonyi kamuyambe mubuulira Abed Bwanika yaani basebo ne banyabo sebo President waffe Right Honorable Masaya Simpuga Nsamba bannakyabakuza bannakimanya akabonero katumwanirize mu ngeri y'enjawulo n'akalulu tumwanirize mwana wattu sebo tukwaniriza nnyo wano we tuli yali constituency yo era abantu b'ekyabakuza basiimu nnyo ku mirimu gye wabakolera wano tukwaniriza okubeera naffe akawungeezi ka leero mukkirize ate era mbanjulire omubaka waffe ali omu bw'ati owa Masaka City Honorable Juliet Kakande Nyakabuye nyabo tukwaniriza nnyo mukkirize nyanirize munywanyi waffe okuva eri ebukunja nefe ab'e Masaka tuli bagezi obudde kassa buzibamu ekyokola mukimanyi Honorable Simbwa mukwano gwaffe njagala kwaniriza meeya waffe addako ekibuga twamaze ddo kimukwasa si bwe kiri ow'ekitiibwa Michael Nakkumusana njagala kwaniriza meeya waffe wa division mukulu Sekeba Joseph sebo tukwaniriza bakansala mwenna abasite mukubimulukeeko abantu bano beyongera obalaba aba DF banyiridde bane mbakubire mu ngalo ez'amaanyi njagala kwaniriza bakansala baffe aba division muyimukeeko abantu bano bababuubireko bane mubaanirize mukkirize mbanjulireyo babiri bokka bakansala bakyabakuza wano we tuli ono ye kansala omu Kamyawudu Mugerwa tubasaba mumutume asobole okubakiikirira mu kanso ono Fatuma muwala waffe ffe tumuyita Mukopi mwenna mumanyi famire yaffe ya Mukopi omulundi guli muwala waffe wa Mukopi mwanyinaffe bamubba akalulu kati tugenda kumusasulamu nga tukoze kino mulabye mutya ono yennyini gwe tutwala asobole otukiikirira muddeyo mutuule bassebo ne banyabo ngenda kwogera eddakiika si nnyingi nnyo mpite Honorable Juliet ono ababuuzeeko ate ayanirize pulezidenti waffe njagala kwebaza tiimu yaffe ya DF chairman waffe wa division mukulu Kasiita ne tiimu yo yonna mubakubireko mu ngalo ez'amaanyi njagala kwebaza maneja wange ne tiimu ye mukulu Dewo Sekitto baali luddawa wali emabega oyo omusajja akola n'amaanyi ge gonna mukubireko mu ngalo njagala okwaniriza abataka ndabyewo wano muzeeyi Kavuma ne maama tubaaniriza mu ngeri enjawulo okuva ekijja bwe mubakubireko mu ngalo ez'amaanyi bakubireko mu ngalo
tiimu zaffe mwenna bamukulu Kabuye, mukulu Luwemba, mwenna tubalengedde, bamukulu Lubito, bassebo ne bannyabo, omubaka wa paalamenti bwe mumulonda muba mumutumye emirimu ena gye njagala okwogerako, ate n'ebyo bye tugenda okukola bwe mmala ntuule. Omubaka wa paalamenti omulimu gwe ogusooka kukola mateeka nga tukulembeddwa Honorable Masaasi Mpuuga Nsamba ono. Ffe ababaka ba Masaka sita abasatu be mwatuma tukoze omulimu gw'amaanyi okukola amateeka Uganda kwetambulira. Ffe ababaka ba Masaka, ffe babaka abatonotono mu paalamenti abalina obusobozi ssekinnoomu okutwala etteeka mu paalamenti nga gw'oli ewandiikidde. Ekyo tekiri mu babaka bangi. Nzayogera nammwe, nawandiika etteeka eriyitibwa Contract Farming Bill ery'abalimi era liri mu paalamenti. Honorable Masaasi Mpuuga ono n'awandiika amateeka 8 omulundi gumu, 8 omulundi gumu ag'ebyokulonda era gali mu paalamenti. Honorable Juliet Kakando ono y'omu ku babaka abatono abateeka motion ku floor ya paalamenti. Bwe muteeka motion ku floor ya paalamenti, gavumenti kwesinziira nga mugiragidde nga paalamenti okubaako byetuukiriza. Bw'anajja jjabba nnyonnyola motion eyo y'emu egenda okukyusa entambuza y'amasimu mu Uganda. Omulimu ogwo tugukoze bulungi. Omulimu ogwokubiri ogwa memba wa paalamenti kwekola kye bayita bajeti y'eggwanga. Bajeti y'eggwanga eyo tugikola ne tukakasa nti ebitundu bye tukiikiridde mu 2 era ngenda babuulira emyaka 4 n'ekitundu ffe mu Masaka tufunye ebiki nga ffe tukola bajeti. Ekyokusatu, memba wa paalamenti bwe mumulonda agenda okulabirira emirimu gavumenti gy'ekola, gavumenti ey'owakati ne gavumenti ey'ebitundu, kye bayita oversight. Ekyo kitegeeza nti bwe muba mulonda memba wa paalamenti kwebyo ebisatu bye naakwogera, muyina kulonda muntu ng'ayina obusobozi, nga mutendeke, nga si wagezaamu bugeza. Mu kifo kino ku lunaku lw'omukaaga waaliwo wano abantu abalala abaali baze okunoonya akalulu, ne badda ku katuuti kano ke baalina ne batuvuma n'otujerega ne batujerega. Naye njagala babuulira bino. Ku lunaku olwo ku lw'omukaaga ku ssaawa emu poliisi yankubira essimu nembuuza bano abantu abali mu kifo ekyo tubajjewo oba tubaleke, tebalina bbaluwa ya nannyini kifo. Ne mbagamba bassebo ne bannyabo, ekyo ekifo kyange mubaleke babeerewo boogere bye baagala. Wano we baali banvumira wange, wano abadde takimanyi kimanye olwaleero, wano wange bwe babeera wange waawo naawe gwe weekyabakuza wakimanya kabonero. Bajja wano era bw'otegerera abantu abatali bakulembeze, nkuwadde ekifo oyogere by'oyagala ate ovuma nze akikuwadde. Abo temubalowoozaako n'ekifo n'ekimu nti beetaaga obukulembeze. Badda wano nalabawo omuntu omu wano, memba wa paalamenti omu, ono Masaasi Mpuuga gwe yali avuma, ye yamuwa essuuti eyasooka okukola kampeyini e Butambala. Ono essuuti ye eyasooka mu bulamu ng'essuuti nzijuvu eyagimuwa atudde wano, yajja wano n'amuvuma. Abantu abafaanana bwe batyo
nasaba nammwe ab'ebutambala ekyo ekyawanga mu kigobe kigende wala. Ono Masayasi Mpuuga Nsamba be baasula ebutambala nga banoonyeza muwanga Kivumbi akalulu. Yajja wano n'avuma. Ovuma otya omuntu eyakuyamba? Muwanga Kivumbi wali toyina kyolina. Nawulira mu mbuuza gwe ne Ssenyonyi. Ssenyonyi yagenda okuyingira mu palamenti ng'asula mu mizigo ebiri ebukoto, emizigo ebiri. Olwaleero olina fulaati, olina apatimenti 4. Gwe sente wazijjawa Bwanika gy'atatuuka? Wazijjawa? Ssenyonyi naawe yali asula mu mizigo ebiri. Osobola okubuuza Bwanika nti sente nzijjawa? Wali osula mu mizigo ebiri nga mipangise ng'ogenda mu palamenti. Osobola okujja wano n'obuuza nze eyali alina amayumba, eyali alina ebibanja, eyali alina w'abeera nti sente ozijjawa? Ozijjawa? Ssenyonyi kamuyambe mubuulira Abed Bwanika yaani. Lino ettaka lye mulaba lino, lino ettaka lyali lya jjajjange Bezaleti Lutaaya. Lino ye yali wa Union, Masaka Union. Bwemala odibawa ne bagenda e Kampala ne beegayirira gavumenti ne bagamba bo tebafugibwa ataasoma yabawa ettaka. Ne baleeta omuzungu kuno n'atandika okulembera Masaka Union. Jjajjange Bezaleti Lutaaya ye yabawa ettaka lino lye mulaba. Katonda si mulyaza amaanya. Waayitawo emyaka mingi muzzukulu w'Omugalatiya